tuvaniriza mu program manya kyoli extra wano tugaziya ne tusukkawo ku bintu bingi. Tuli mu kiseera ekizibu naddala eri abantu ba langi yange abaddugavu. Waliwo ebintu bingi bye tuzze tulaba ebibaawo n'ebitambula mu nsi yaffe, abantu nga boogera ebintu eby'enjawulo naye nga basinziira ku ebyo bo bwe bayigiriziddwa ne bwe balabye mu nsi. Ebiseera ebisinga mu puroguramu eno ekigendererwa kye tubasaba ensobi n'obulimba ffe obwatubuulirwa ne tukula nabwo, abaana muleme okubabuulira obulimba obwo nabo babwongereyo mu maaso. Tetulina gye tugenda kulaga ng'abaddugavu nga tetutegedde ffe kye tuli kitwawula ku bantu balala, so nga ate mu butonde oba mu bitonde byonna tulagibwa n'obukakafu we buli, tulagibwa okuba nti ffe abaddugavu ate ffe bannansangwa mu nsi eno era ebintu byonna byatandikira ku ffe. Kijja kitya okuba nga bannansangwa abatandikirwako ebintu byonna ate kati ffe bajega abasembayo mu nsi? Ntandika puroguramu eno nga nkugamba ebintu bisatu. Omuntu okukkiriza nga bw'akkiriza, omuntu okulaba nga bw'alaba, omuntu okutegeera nga bw'ategeera, omuntu okukola ebintu nga bw'abikola, kisalibwawo amasiga asatu. Olaba ki? Owuliriza ki? Osoma ki? Byolaba ku TV, ku social media, mu nsi ne mu kifo w'oli bibumba kye tuyita subconscious mind. Obwongo bwo buli obubumba obulamu bwo era obukusalirawo bw'onoobeera mu nsi. By'owuliriza byogera eri omwoyo gwo okugubumba n'okuguteekateeka okutambulira mu kkubo ly'ebigambo ebyo by'owuliriza. Osoma ki? Weesomesa ki? Kubanga twesomesa nga tuyita mu kusoma ebyo tuba tusoma. Ddala ebisomesebwa olwaleero kagaba amatendekero gaffe byebyo ebisaanidde, byebyo ebituukiridde. Ddala singa ebisomesebwa ebyo byali birungi ddala nnyo ng'era bye bisingiridde, singa ffe tetusobola kwejjira kopa ekaseese ne tumuyisa mu mitendera gyonna ne twekoleramu ebintu ebiwedde, lwaki bwe tujjayo kopa batwala mutwale? Ddala singa ebyo bye tusoma bye bituukiridde oba bye bisingiridde, ffe twalibadde tetusobola kwejjira mafuta bunyolo ne tugeeteekerateekera ne tutunda agawedde, twalibadde tetusobola kwejjira zaabu kalamoja ne tumweteekerateekera ne tumuyisa mu mitenda ne tutunda awedde. Lwaki mulowooza abazungu ensimbi zaabwe bazikuuma na byabugagga bya mu ttaka? Their currency is backed up with gold. Dola si dola, wabula zaabu ali emabega wa dola n'ebyobugagga ebikuŋŋaanyiziddwa okwetooloola amawanga bye bifudde Amerika kyeri, si lupapula lwa dola. Olwaleero dola ekozesebwa mu mawanga mangi, kigifudde ey'amaanyi naye amaanyi tegali mu dola kubanga ezo empapula bakuba nkube. Ssente bwe zikendera mu bantu nga bagenda mu byuma byabwe nga bakuba ssente, kitegeeza omuntu asobola okukuba obukubi empapula n'afuga ensi. Lwaki ffe tetusobola kwefumiitiriza ku bintu ebyo? Kubanga bye tulaba, bye tusoma ne bye tuwuliriza tebikyagatta makulu ku mwana w'omuddugavu. Nali neetegereza mu bino bye tutambulamu nga tusoma, nengwa ku bintu bali baali mu mboozi yaabwe nga bagamba nti omuntu ono omuddugavu tunaatambula tutya naye. Nze kyempita confusion. Ntera okugamba abantu nti abantu abategeera tebalina kitangaala, abatamanyi be balina ekitangaala. Kakati ebiri mu nzikiza tebabiraba,
ate n'ebiri mu kitangaala tebabitegeera. Ffe ge makulu ga puroguramu eno tukola emisomo egy'enjawulo. Kati tujja kubeera nga 13 tujja kubeera e Butambala mu Bulo. Ffe situwogera ku ssente, situwogera ku bintu, kubanga abantu abasinga obungi baagala nnyo okuwulira essente ngaggawadde ntya, nfunye ntya. Buli muntu mu nsi kati avugibwa kufuna ntutte ki. Olunaku lugenda okuziba asooka kubala byatutte. Abaddugavu olunaku lugenda okuziba, ewiiki egenda okuggwako abala byatutte. Tasobola kubala ntegedde ki mu dimansi eno. Njize eki ekigenda okunnyongerayo, ekigenda okunfula omuntu ow'enjawulo, ekigenda okunfula ow'enkizo ku bantu bonna abalala. Wabula buli lunaku abazaalibwa nga batwala bangi. Tuzze tulaba mu programs ezisoose n'ezasooka nga tubategeeza nti eyatonda ensi eno n'eyagiteekateeka omutonzi waffe yagenderera nti omuntu okufuna ky'ayagala ateeka okugaba ky'alina. Kyovula tugamba manya ky'oli extra. Bw'omanya ky'oli tekiba kikyo, kiba ky'oli akuliraanye. Ekitegeeza bwe nkimanya n'enkiwa nnyini kyo, nnyini kyakifuna n'akikozesa. Bw'akikozesa anziriza nze kyenjagala. Kakati abantu abasinga batambulira mu kufuna ntutte ki. Kyovulaba obubbi bujja kweyongera, era obubbi bujja kweyongerera ddala bugazi bwe olw'ensonga omwana azaalibwa agambibwa okubeera n'amakulu mu nsi eno olina okuba ng'olina ebintu bingi. Naye tuzze tubategeeza nti tuli bantu gwe mutendera ogusooka, tulina obuntu gwe mutendera ogwokubiri, obuntu butusembereza abantu gwe mutendera ogwokusatu, abantu batuyamba okukola ebintu gwe mutendera ogusembayo. Ekitegeeza oteekwa kusooka kutegeera nti oli muntu. Omuntu n'oba n'obuntu nga bulamu, nti newankubadde njagala nnyo naye nkimanyi nti ne John akwata bino ayagala nnyo. Kitegeeza okwagala kwange mbaako wenkukomya, obwo bwe buntu. Newankubadde nsobola okutwala ebitali byange naye ntegeera nti ne bannyini byo babyagala, obwo bwe buntu. Kati bw'obeera n'obuntu obulamu n'obeera omuntu mulamu n'obuntu obuntu bulamu, abantu bakusemberera, abo abasaanidde era ab'ensonga. Si bonna mu nsi. Waliwo abalaba ebintu bino ne bakwatako nnyo ne bategeera nnyo ne baba nga bategedde nnyo ne batusemberera. Abantu abo gye bakoma okutusemberera gy'okoma okuba n'abantu abangi bakuyamba okukola ebintu. Kyova olaba ffe eno mu Luganda oba mu Buganda tugamba nti obugagga bantu. Bw'obeera n'abantu bwe bugagga. Mu Latini bagamba vox populi vox dei, eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Kitegeeza nti bw'obeera n'abantu abakkiriza era nga bakkiririza, bakkirira mu ekyo ky'oyogera ne bakitegeera ne kibumba obulamu bwabwe ne bufuuka bwa njawulo, kitegeeza obuntu bwo bulamu. Kakati gye banaakoma okuba abangi, abanaakusiima gye banaakuwa ebintu by'ensi. Kale ekigendo kya programs zino kuzuukusa ntegeera entuufu ekomewo mu ffe. Abalala nga buli omu agoba ssente, buli omu adduka kusanga ssente. Ffe tunoonya obuntu, obuntu buddemu okuzimba abantu abalisobola okuzimba ebintu mu nsi, abalala bye balitambulirako, abantu abalala bye balitambulirako. Kale luno lujegere. Abantu be baba n'obuntu, obuntu bwe busembeza abantu, abantu be bayamba okuzimba ebintu, ate abantu abalala mwe batambulira. Bwe tutaategeera ekyo, amawanga agaffe tegagenda kukula. Famire zaffe, empya zaffe mwe tuva tezigenda kukula. Kubanga mu buli lujja Katonda asitulawo omuntu, buli nnyumba Katonda asitulamu omuntu ategedde. Okutegeera kubeera ku oyo asituddwa, okukkiriza ky'ategedde akikolerere oba naye okukisuula akirekawo. Oyo asituddwa aba asituddwa ku lw'ennyumba yonna, ku lw'olujja lwonna. Kitegeeza kimukakatako okukomawo okuyamba enju eyo n'olujja olwo, naye ate kikakata ku lujja olwo okuyamba omuntu ono okumusitula, okumukuuma n'okumusabira. Wano ewaffe oli olusitulwa mu lujja n'afuuka wa kitalo, atandika kuyisaamu banne maaso, atandika kulowooza wa makulu nnyo okusinga abalala, atandika okwagala kusinzibwa.
kitegeeza ekifaananyi ky'omutonzi akiseeseetula n'akijjawo nassaawo ekifaananyi kye. Ndowooza abamu singa baali basobola baali kubisizza n'ebipande ne babiwa ab'omu luggya, buli omu akitimbe mu nju ye nga bakeera kumusinza. Kyokka ate ne ku ludda olulala oyo aba asituddwa mu luggya, bano abatasituddwa batandika okugamba Illuminati yakka mu nnyanja, yagula bino, yakola bino, ne batandika bo bennyini omulwana. Kakati abaddugavu balina entalo nga za bisiikirize bya bwongo bwabwe. Tulina entalo ezisinga ze tulwana nga twazitonda butonzi mu ffe. Oli akutunuulira oba n'atunuulira mule n'agamba oyo alabika akka mu nnyanja, n'akikuliza mu ye. Kale bw'abanga akkayo, naawe gendayo kkubo lye limu okkeyo. Buli lwe tutategeera bannaffe abasituse bye bayiseemu ne bye bategedde, nfo ky'okubitegeera naffe tusobole okubikosa tusituke, tugenda kubalwana tubakube bakome. Bwe banaakoma olujja lugwa. Nkibaddiramu wano mu nju yammwe, mu nju ya kitaawo, bwe wabaawo omuntu Katonda gw'asitudde muganda wammwe, mumusabire, mumukuume, mumutaase, mumuzimbe, mumuyambe. Bw'obanga bwe weetunuulira mu luggya lwammwe gw'osituddwa, beera n'amagezi, beera mukkakkamu, beera mwetoowaze, toli wa kitalo ku bonna. Gw'oweereddwa omukisa gw'ennyumba eyo osobole okusitula banno, kubanga bwe watunulwamu omwoyo gwo gwalaga kigusobola okulera emyoyo emirala. Kakati bw'obanga ekyo omaze okukitegeera, y'entandikwa y'okutegeera n'okuzimbagana n'okusobola okugenda mu maaso. Katuwummulemu katono tujje.